Essanyu libuganya abakristaayo mu busumba bw'e Katwe mu bulabirizi bw'e Namirembe bwe babadde batuuza omusumba Fredrick Lubega mu busumba bw'e Katwe olwaleero. Wasoose kubaawo okukola eby'ennyimba mu maloboozi ag'enjawulo. Wazzeewo okuyimba oluyimba lw'eggwanga ne lwa East Africa wamu n'ekitiibwa kya Buganda. Ekkanisa ebadde etimbiddwa yonna mu langi ez'enjawulo nga n'abakristaayo nga bambadde engoye eziri mu langi ez'enjawulo. Mukama akuumenga okufuluma kwo era n'okudda kwo. Yo wabweru w'ekkanisa wabadde wategekeddwa bulungi nga ne weema zisimbiddwa era nga wategekeddwa ebyokulya n'okunywa anti olugendo enjala terudda. Okutuuza omusumba Fredrick Lubega mu ntebe y'obusumba bw'e Katwe dwa Ssabadinkoni w'Emmengo Venerable Canon Isaac Kamembe Kijjambu ng'ono asoose kumulayiza. Nyiikiranga mu kwemanyizanga ne mu kusoma ekigambo ekitukuvu ekya Katonda era nga bwe walayira mu kwawulibwako. Naakolanga bwe ntyo wange. Wazzeewo okumusomera ebbaluwa evudde mu bulabirizi bw'e Namirembe ng'eteereddwako omukono ogw'omulabirizi w'e Namirembe the Right Reverend Wilberforce Lwalira ng'eno ekakasa Fredrick Lubega mu busumba bw'e Katwe. Ebbaluwa eno ebaddemu okumukuutira okuleeta obumu mu bakristaayo, okutumbula obukristaayo, okukuuma ebyo byasanzeewo wamu n'okubyongerako. Rev.Fredrick Lubega awamu ne America Lubega omukyalawo mukuumenga ekisibo kya Katonda n'obwesigwa kye mukwasiddwa leero mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amen. Ye akuliddemu okusaba kuno Venerable Canon Isaac Kamembe Kijjambu mu bigambo byakuutidde omusumba Fredrick Lubega nti ekiseera mwafuukidde omusumba obusumba bw'e Katwe ng'ebisoomooza bingi omuli okubanga abantu tebakyalina ssuubi, obwavu n'ebikolwa ebitaweesa Katonda kitiibwa ebibafumbekeddemu, kale ng'alina okukola ennyo okukyusa embeera eno. Tuli mu mulembe nga gufaanana nga bwe gufaanana, kale Katonda akwesize okulaga abantu b'ekkubo. Tulino yekkubo mulitambuliremu muzuulire emmeeme zammwe ekiwummulo. Ku bigenda mu maaso mu ggwanga Venerable Kijjambu yeemulugunyiza ku mmundu etokota ebiseera bino embeera y'amakubo gye galimu wamu n'ebirala, n'ategeeza nti mu kacyo kano abamu bafa ate abalala baseka, abagagga tebeebaka so nga n'abaavu tebeebase, ng'embeera yakwekengeragana nga bakese. Wano amusabidde okufuba ennyo okulaba ng'akomyawo essuubi mu bantu. Kale mu biseera bino ng'otwala obuvunaanyizibwa Katonda akwese okukomyawo essuubi eri abantu abafaana bwe batyo. Ennaku zino emmundu evuga mu ggwanga lyaffe abantu ne bafa. Ate abalala ne bajaguza nti oyo akoze eki oba tumuwonye. Ennaku zino mbadde ndaba abantu nga baprayizinga eyakubya amasasi nti oyo akoze buki. Omulala n'agamba nti oba ateekebwe ne ku ssente z'eggwanga lino tumujjukire ebbanga lyonna. Ekyo kitegeeza ki? Ti abantu bagwamudde essuubi. Ye omugole omusumba Fredrick Lubega mu kwogerako eri Namungi w'omuntu asoose kwebaza akulira ebyenkulaakulana ku kkanisa eno nannyini Ntaka Group of Companies era nga essenkulu Delta TV gy'oli mu kulaba essaawa eno Kanoni ow'ekitiibwa Dr. Gaston Ntake olw'okukulembera obulungi ebyenkulaakulana ku kkanisa eno. Mu ngeri y'enjawulo twebaza nnyo Katonda olw'ekizimbe kyaffe Martyrs Church Katwe Complex ekizimbiddwa olw'okuyingiza ensimbi. Mukubire Katonda mu ngalo ez'amaanyi. Mukkirize wano neebaze nnyo ssebo ow'ekitiibwa Dr. Canon Gaston oyo nno ye chairman w'ebyenkulaakulana mu busumba buno n'olukiiko lwo bakoze omulimu gwa ttendo nnyo.
Fredrick Lubega ategeezezza nga bw'agenda okukozesa ekifo kino ng'ayongera ku ebyo abamusookawo bye baatandikako wamu n'okubyongerako. Kufuba okunyweza n'okuwagira projects ezo ze tusanzeewo ate mukikubire mu ngalo ate n'okwagazisa abakristaayo okutandikawo endala era n'okussawo poliisi eneefuga projects ezo kubanga Katonda azituwadde ate tusobole okubanga tulina we tugoberera. Agambye nti era wakufuba okulaba ng'akolagana n'abavubuka naddala mu kukyusa endowooza yaabwe wamu n'okwongera okubaagazisa Katonda. Twetesiteese okunyweza omutindo gw'okusinza mu busumba buno nga tufuba okukumaakuma abavubuka n'ekkanisa yaabwe. Abavubuka mu kkanisa yaabwe nga tetuvudde ku musingi n'ennono z'ekkanisa yaffe Anglican Church. Bino bye bitonotono ebikwata ku musumba Fredrick Lubega atuuzidde olwaleero mu busumba bw'e Katwe. Ono yasooka okubuulira enjiri nga mwana muto owa Sunday School mu kkanisa ya Buwaate nga wa myaka 9 era yaweererezaako mu kibiina ky'abavubuka mu kkanisa y'emu ey'e Buwaate n'aweerezaako ng'omuyimbi mu kkanisa era yaliko omukebezi mu kkanisa n'abeerako omubuulizi n'abeerako omudinkoni n'abeerako omukadde w'ekkanisa ng'ebyo byonna byali mu kkanisa ez'enjawulo. Yaweererezaako mu kanisa St. Barnabas Church of Uganda Namulanda n'aweererezaako ku kanisa St. Apollo Church of Uganda abayita ababiri enkumba n'aweererezaako ku St. Apollo Church of Uganda ekansanga ng'eno yamalayo emyaka 7 bwe yaveeyo n'atumibwa mu busumba bw'e Katwe 2 ng'eno yamalayo emyaka 9 ng'eyo gye yava ne bamutuma mu busumba bw'e Kanyanya ng'eyo gy'avudde n'aweerezebwa mu busumba bw'e Katwe. Omusumba Fredrick Lubega azze mu bigere by'omwawule Emmanuel Lutaaya eyakyusibwa okuva mu busumba bw'e Katwe gye buvuddeko. Kiyingi Moses, Delta TV Amasokolo.